oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo mpozi gwe akatoyungako ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA ate okubeera mpozi nga te nkutuusako by'olina okubeera mpozi nga te omanya. Nyongera okubuuzaako gwe tweyunzeko olunaku olwaleero atanaba subscribinga. Tulina abakyali baffe abatandise okubeera mpozi nga bakomentinga ku video zaffe. Kyakabi nnyo. Nakyanzi Bushira ogamba otya? Nembuuza mpozi ate ku Kibuuka area ogamba otya? Ne tubeera ku nate mpozi ne Jones Rich Jones. Then nembuuza mpozi ate ne ku mwana abana balina amaloboozi wano ino Geoffrey nedda si Geoffrey. Nembuuza ku Hassan Kalema, nembuuza ku Mariam Abdul ogamba otya? Nembuuza ku Beka Balyango, Christina how are you? Saleh Alhush ogamba otya? Rose ogamba otya? Nakimera Esther mpozi n'abalala mwenna abatufollowinga no ku BOCAT TV muli bakabi nnyo. Mwola kubeera mpozi nga te mutugobera bulungi. Zahar Omar nawe bali kubeera mpozi nga te otulaba bulungi nnyo. Mirembe Josephine n'abalala. Nenyongera okugamba n'okukubiriza gwatana bakubeera mpozi ngo subscribinga nawe kenyini mpozi ate abadde tonna bakubeera nga obaako kyokola tuba kubeera nga mpozi ate tugamba ekintu kimu kyokka. Engeri yokka gy'osobola okubeera mpozi nga ate okwataganamu naffe kwe kubeera mpozi nga ate okwata akatambi akatali mu music yenna wabula nga gweka gwalimu gwayogera nokawereza ku noti 75488735 WhatsApp number yaffe neyobeera mpozi nga ate obuuza ku bantu bo otumira ku bantu bo oyogereko eri eggwanga ng'oyitaano ku mukutu ogwa BOCAT TV. Tujabeera nga tukatuterayo ate munnange naawe osobola okubeera mpozi nga teweyagala. Olunaku olwaleero atugenda kwogera ku kaada za nupu ezibadde zasigaddeyo nga zikyasinza okubeera nga ziteeka abantu ku bunkenke nangeri ki abasajja gye bazifunyemu ekintu ekyatisiza ennyo abantu. Cards ezibadde zikyalemeddeyo tugenze ku Kawempe North kaadi eya Muhammad Segilinya neya ngera abadde aliko amuvuganya kidandala ne kubeerako mpozi ne kaada eya Kawempe South nga kubaddeko Kazibwe Bashiri n'amuvuganya ennyo gwe bayise Royce Mbogga. Okwogatteko ne kaadi ebaddeko Faruku ne Allan Ssewanyana Makindye West. Zabadde zadde abantu ku bunkenke abantu bangi ne boogera tebagamba nabalabye NRM nga bakugamba wamanyi kuno kubeera ku social media nolaba ono wa NRM ono wa NUP ono waki ono ayagala ntalo ono just ayagala kumulaba bulabi nga bapostinze ebya bintuntu batuze n'okukwata ebifaananyi bya Segilinya Muhammad. Alo bamukubako tiya gasi yabamanyi abadde bafollowinga nnyo Segilinya Muhammad bamukubako tiya gasi n'akutama ku mmotoka bwati n'akaaba kwegamba bagamba era Segilinya oluvannyuma lw'okumuwa makadi bino bibino una akaaba bannange kwegamba nga bijja bitambula. Naye olunaku olwajjo omubaka Honorable Kyagulanyi yayambadde n'ateekamu essuuti ye eya red nga bw'omulaba awo era yawuliddwako ng'agamba ebigambo bino nti guno ngenze gutyemula tegulina njawulo nagwembaale yagenze gutyemula tegulina njawulo nagwembaale otegedde. Era bwatyo yazze n'asalawo eggoye ku bibadde bikola ki binaawuzibwa. Jjukira kaadi za nupu zibadde zifunibwa okusinziira mu kakiiko akavetinga nga bajja bakubuuza ebibuuzo oluzungu bakubuuza mu luzungu ozzeemu oti ebibuuzo embeera yonna nga bw'ogimanyi. Jjukira nupu yeebadde egamba nti twagala nnyo omuntu nga terisa asobola okuexpressinga himself or herself mu luzungu kabeere ku level ya bwakansala aterisa alina okubeera nga alinayo ebbaluwa mutuufu ey'obuyigiriza eraga nti nze nasomako ndi bwenti ne bwenti. So kati bayise mu mitendera mingi nnyo. Kati Muhammad Segilinya n'ajulira, Kazibwe Bashiri n'ajulira, Allan Ssewanyana n'ajulira. Si kujulira nti bebajulira wabula obubonero kwegamba nga mbutuufu n'akakiiko kalemereddwa okukola ki okusalawo. Kati era abantu bano bengenda okulaga okusalawo kwabwe oba baweebwa kaadi kwasaliddwawo direct Kyagulanyi yennyini. Omuntu asookera ddala ye Kazibwe Bashiri. Okusalawo kwa Kazibwe Bashiri oba afuna kaadi ya nupu kwasaliddwawo Honorable Kyagulanyi ate nga principal w'ekibiina kya nupu era nga ye president akikwatidde bendera. Ng'ekifo kino kyabaddeko omukulu Royce Mbogga. Mu byobufuzi bya kisajja kikulu
Royce Emboga yekka eyavuddeyo n'akola obwekifuzi obwa kisajja kikulu era kino kyalaze nti Royce Emboga kituufu ali mu struggle. Yavuddeyo ku mutimbagano ku Twitter n'agamba nti in my submission to defeat, it has been a long hustle. We have walked our path, done our best, but for the good of the struggle, I shall stand by my comrade Bashr Mbazira. I even request that he so considers to include me on his team. I shall serve. Ekivunulwa nti nzikiriza okuwangulwa kwange. Tukoze ebintu bingi, tutobye, tutambudde engendo nyingi okulaba nga tutuuka ku kirungi oba nga tulaba nga tukola ebirungi okutuukiriza struggle eno okubaawo oba okulwanirira struggle. Era agamba nti newankubadde yawanguddwa agenda kubeera mu mugongo gwa Bashr Mbazira era amusaba amuteeke ku kakiiko oba ku ttiimu ye eneemunoonyeza akalulu ajja kubeera ng'amuweereza oyo n'abeera ng'ateekayo. Positi endala eyabadde ey'Emakindye abo babadde ba Kawempe South, endala eyabadde y'Emakindye Farouk ono ng'atejjukira ava mu famire y'Abasebaggala naye yabadde azze nga w'amaanyi naye nga bw'omanyi bw'obanga okompeyarinze Farouk abadde w'amaanyi naye ng'ate Allan amukira. Jjukira Allan abaddeyo ate nga Allan abadde nnyo mu bantu ku ground kwali munno mu kabi abeerayo so nga tasobola mukira. Bw'atyo Allan n'atwala era n'abeera ng'aweereddwa okwesimba ku kadi ya NUP mu Makindye West. Omuntu omulala atadde nnyo abantu ku bunkenke abadde Muhammad Ssegirinya, Mr. Update. Jjukira ku social media kuno ffenna tukuba musajja w'amaanyi nnyo ku social media, ali mu bantu abagoberezi 1,000+. Otegedde abamugoberera 1,000+. Kati obale ku ground kuno abadde kwali wansi. Segilinya muntu wa wansi nnyo, muntu w'abantu mumujjukira gy'abadde eri ku wakansala adduka ne TV bekalakasa ne Mubaraka Munyagwa bekalakasa nga bazoganya poliisi. Jjukira abantu bonna abadde balondebwa ku bukadi za NUP abasinga ba makooti, ba mataayi, ba mateeka. Bw'otunulira Sseggona oyo tumwetaagaawo mu by'amateeka, be bantu betwetaaga mu by'amateeka. Ne kati NUP ebadde ebulamu abantu ab'ekibbuli nga Segilinya, nga Allan Ssewanyana, ndi bawo bakudde eno ku ground kwezooba. So kati principal agenzo kitunuulira nga mbutuufu Segilinya tosobola mu makadi atogiwe kidandala, kuba kidandala muntu wa mataayi, muntu wa mobilization eno munda kukunga bantu mpola mpola. Naye ogamba nti kakati eno ensonga eganyi poliisi yeetaaga okuzoganyaamu musindikeeyo kidandala abatajja kukulinnyayo. Naye wagamba nti kati ebintu bizoganyemu bwe biti nti musindikeeyo Segilinya awo ajja kuyiriba nabo, wuuyo mukaleerwe, wuuyo mukyebando, wuuyo wa ayiribe nabo mpaka oba okitegeera. So kati yeyo embeera. Ate omusajja akoze nnyo, mubadde mulaba updates ze, atimba ebifaananyi bya Bobi Wine. Mujjukire Bobi Wine temusuubira nti ajja kukola nnyo campaigns eziri awo lwansonga nti era nga bwebimanyi ground teri level bulungi. Balaba badde nga mubalaba nga bakola enkuŋŋaana naye nga zino ez'abantu tezikkirizibwa. Bobi Wine abeera bwezi ku radio ne bamugaana okugamba tojja kwogererako ne bamuggyako. Kati tomusuubira kubeera nti abadde ajja kukola campaign, wabula ekyajjanga ekiteeso nti buli muntu yenna aweereddwa kaadi ya NUP alina okutambuza ekifaananyi kya Kyagulanyi mu bantu bamumanyi. Kitegeeza abadde bakola posita 2, bakola posita emu naye nga eriko ebifaananyi 2. Kati Segilinya abadde yakubye posita ziri ennene oba sente gyazijja nange simanyi, ennene ng'ataddeko ekifaananyi kye n'ekya Bobi Wine. Then baleko ne zino posters ze batimba ku miti gy'amasannyalaze nga yazeetimbya, terigamba mbu kaatuma abaana, yazeetimbira. Oba otegeera. So kati Mr. Update ng'ekituufu kiri nti abadde yeetaaga okubeera nga abadde alina okubeera nga at least aweebwa kaadi. Ndi musanyufu abantu abo bayiseemu, ndi musanyufu yo Honorable Kyagulanyi waswazizza abantu abadde bagamba ennyo nti temuwa
bantu abo kaadi wabaswazizza ababadde bakuba amawulire amafu ABCD. Anyway, tuva ku BOCAT TV nze Sula Ssenyonga, mubere bulungi. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.